ebiri ku fangoni si birungi byongedde okutabukira ddala. Legendary Alien Skin ate flag taziwanuddeeyo okukakasa nti fangoni eggaddwawo ebya siriyasi. Buli munafangoni yenna ali eyo sabirira nnyo Legendary Alien Skin kyonna kyazzaako kibeere nga kitugasa. Naye nze nfunye okweraliikirira. Gego amawulire agatambula yo Fangoni Forest wetwogerera mie yagaddwawo mu butongole era nga nti bendera zonna flag zonna ezibadde ziri awo buli kimu bakiggyeyo kukakasa nti kyo yagaddwa. So era ng'oli bwagambye nti kyonna kye bazzaako be bamanyi. Nga tuvuddeko ekifaananyi ky'olabaawo oyo mwana muwala Jacinta nga munnamawulire wabula abadde akola ku Record FM naye amawulire ge tufunye nti yalumbiddwa olunaku lw'eggulo era n'akubwa bubi nnyo. Bamulumbye ekirombo yabadde ava kukola ababbi nga baagala kumusikako ensawo n'amasimu byasoose kugaanira wabula ne bamukuba bubi nnyo era okukakkana byonna nga babitutte. Essaawa kakati wetwogerera ali kiruddu ali mu mbeera mbi. Oyongera okuba nga musabirako asobole okuba nga atereera. Awo tuvudde nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo. Abaana bo bakyacyacanca era ono agambye nti Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti ebibyo tandika okuba nga osibamu mpolampola. Mu mawulire ge tulinawo nkusaba otambuze vidiyo eno buli munnayuganda agifune, naye okusingira ddala Mwami Museveni ne famire ye bagifune obagambe nti ebyabwe kawedde mudda nkiddamu kibagambe ng'okiggumiza obagambe bye basiba bangwirize otherwise obudde bubaweddeko ku lwaki. His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu awola bayimiridde ekizimbe bakiyita Capitol Hill oba Capitol Building kisangibwa mu ggwanga erya United States of America mu ssaza lya Washington. Munnayuganda yandyagadde okumanya Capitol Building oba Capitol Hill kyeki. Ekyo nno ekizimbe kya byafaayo mu ggwanga erya America kubanga we watuula baseneti bonna abakola amasaza agafuga eggwanga erya America, we watuula Supreme Court ewoza emisango egy'oku nsi gyonna wamu ne mu gavumenti ya America saako NGOs zonna awo walaba we watuula ba members of representatives mu Uganda be tuyita ba members of parliament. Kati njagala owulirize bino wammanga n'obwegendereza. His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu gye buvuddeko yadda ku mitimbagano gye gya internet gye mugatta abantu n'atugamba agenze ebweru w'eggwanga okubaako obukodyo bwafuna n'okufuna bakiyambi okumwamulako Mwami Museveni. Bannayuganda tebategeera ki yali agenza okukola era ne basigala nga beebuuza omusajja ayisa atya mu ggwanga Uganda okubanga afuluma. Alabika agenze Juba, abalala ne bagamba agenze UAE kuba kyeyo, abalala baayogera ebigambo bingi nnyo. Naye olunaku olwaleero His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu Pulezidenti wa Uganda omulonde afulumiza ekifaananyi ekishookinze intaneti zonna nga ayimiridde ku Capitol Hill oba Capitol Building, ekizimbe eky'Abamerika ekituulamu bannantameggwa ab'amateeka n'abakulembeze bonna abafuga eggwanga erya America. N'atugamba bw'ati, atugambye nti wano wenyimiridde ku kizimbe kye mulegera emabega kye bayita Capitol Building ngenda kusisinkana ba international buyambi oba aba members abali willing okuyamba eggwanga Uganda diplomatically. Kakati wano wenkugambira nti bwali okumpi ne Mwami Museveni ne mutabani we bagambe basibemu ebyabwe nga bukyali kubanga omusajja alabika ali serious n'okusinga kye tubadde tulowooza. Mwe mbadde mukyebuuza oba yayitawo okutuuka mu US. Kakati nno byembadde mugatankana mbu semanya ali Take, semanya ali Kata, semanya ali China, semanya ali Liddawa. Omukulembeze gwanga His Excellency Oba Kyagulanyi Ssentamu Museveni wetwogerera ali mu ggwanga erya America. Era tusuubiza n'atugamba tagenda kukoma awo. Wanaagenda okuddira mu ggwanga Uganda nga bw'atera okugamba I will reappear at an appropriate time nga amaze okutalanga eggwanga ensi yonna agimazeeyo. Nti mubadde mukimanyi lwaki ekifaananyi kya Robert Kyagulanyi Ssentamu nti pulezidenti waffe omulungi kitambudde nnyo koffe waapi
ko ye munange kandubaviire ku ntono katugendeyo tuwulire newankubadde ndi bize muko naye ngenza okulaba nga bannayuganda beetaaga okumanya maanyi ki agali mu kifaananyi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kye yapostinze ku mulundi guno era lwaki kibuutikidde ebitimbagano gya social media gyonna lwaki kituuzizza abantu akannaginaji lwaki kituuzizza abantu obufofofo lwaki kireetedde abantu abalya ssente za Museveni okubeera nti beeraliikirira lwaki kireetedde Museveni okubeera nti yeeraliikirira of course there is a hidden power mu kifaananyi kino ekikireetedde okulaba nti abantu bano bafuna obunkenke n'okubeera nti kiwadde ba comrades ababikula embona z'omutwe zonna akamwenyumwenyu munnayuganda mulungi abiita njagala okujjukizaamu katono His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali ava mu Uganda teyatusuubizaako nti agenda kunywa kacaayi wadde okulambula yadde okubeera nga temunange yeekubya salefi mu ngeri emu oba endala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu eno message gyatuwadde olunaku olwaleero oba amaanyi agali mu kifaananyi kino ebadde message okutegeeza bannayuganda nti ezimu ku nsonga ezandeeta nzitandiseeko nnyo nnyini ddala era nziriko n'okutegeeza kagutandika omulembe omutemu nti nkyali ku nsonga z'okubanja obuwanguzi bwaffe bannayuganda mukimanyi bulungi nnyo nti yatugamba agenda kukomawo mu wiikisi ntono nnyo era eno yabadde message okututegeeza nti ali ku mulamwa nnyo nnyini ddala ki kye yeetaaga naffe tubeere nga tulemera ku nsonga z'okubeezaawo message z'enkyukakyuka ku mitimbagano egy'enjawulo ng'ogyeko ekyo ekifaananyi ekiri mu background ekizimbe ekyo kye mulengera ekyo ekifaananyi kiri mu background of course eyo ye parliament etulibwamu how can I even say it etulibwamu abantu abateeseza ensi yonna azini ensi yonna etuulaawo era awo weeteeseza nnyo nnyini ddala so that capital building mukwano kyamaanyi nnyo nnyini ddala era okubeera nga temunange otuukawo kintu kibeera kyamuwera nnyo nnyini ddala His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu waliwo ensonga ezaali zimwetaagisa mu buntu era nga zagezaako okwasaganya right now okubeera nga temunange ayambibwa mu ngeri emu oba endala okusobola okufuna entebe ye eyamuwa bannayuganda ffe gye twamuwa ate kagutandika omulembe omutemu n'agimubbako mu ngeri emu oba endala bannayuganda balungi ababiitabiita njagala tulemeze message y'enkyukakyuka ku mutimbagano yes bannayuganda balungi abandaba abannengera bwe buno obudde ffenna bwe tuteekeddwa okuyambako His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tutya tetujja message yankyukakyuka ku media mukimanyi bulungi nnyo nti ebibozibozi bingi ebibadde biyingiddewo mbusimanyi ono busimanya bano abafumbo b'egindi bano bekyayidde egindi bano bakoze bino ebintu bingi nnyo bigasiyagasiya ebibaddengawo naye nga tetubiwa budde okitegeera era nga bigezaako okulaba nti bibuutikira media kye tusobola okuyambako essaawa zino kwe kukwata His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ne tumulemeza ku podium feffe nnyini message y'enkyukakyuka ne tugiremezaako ne tugitambuza ne tusobola okubeera nga tufunamu ekyo kye twetaaga era bannange buli comrade yenna ndaba biddemu bitulike tuddemu tutulike ekintu ekikyasingidde ddala okuluma Museveni n'okumutakuza omutwe kwe kulaba nti no media tevaako nsonga zino buli lwatulaba nga tuli mu nonsense anyumirwa ebitagambika naye buli lwatulaba nga tukyalemedde ku mulamwa nga ne bw'oba okolola nkyukakyuka ne bw'oba onyumya nkyukakyuka ne bw'oba kyonna kyokola nga kwegamba okikolera mu nkyukakyuka ng'olemezaako message y'okukyusa obukulembeze bannange ekintu ekyo kitadde Museveni ku nninga era kimuleetedde akabasa k'otamanyi nnyo nnyini ddala buli munnayuganda yenna ndabatambuza message osobole okubeera nga temunnange obeerako okitegedde His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu Commander C001 big up ogundegunde ayisa abasajja ogundegunde kyali ku nsonga zezimu ez'omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine okubanga yemulula mu ggwanga Uganda n'agenda n'abagamba nti ngenze naye nja kudda akaseera katali kagere naye nja kudda ono alina byatugamba tuwulirize bulungi ogamba otya mwana wa mama kano kamangu kakwate mukatambule His Excellency Bobi Wine oluvannyuma lw'okwemulula kubanga yeemulula nze sijja gamba nti yawaŋŋanguka yeemulula to survive for another day to fight the government of General Museveni era n'abagamba nti ngenze ku international engagements nga kwe tweyongera okulwana so era okubakakasa nti international engagements zatandise yasobodde okufulumya ekifaananyi ng'ali wabweru w'ekizimbe kya Capitol Hill Washington kakati ekifaananyi ekyo nga tekinnafuluma His Excellency Bobi Wine yakola obutambi obw'enjawulo ng'ali mu ggwanga muno abamu ne bagamba oyo tali mu ggwanga singa badde mu ggwanga muno singa baamukwata dda singa baamufuna dda oyo singa baamufuna dda naye bwe bagamba nti singa baamufuna dda gavumenti ebadde emunoonyeza mu nkukutu nga okukyoleka officially nti katono Bobi Wine ali wanted tumwetaaga ebadde emunoonya mu nkukutu singa ebadde yakeera ku makya n'efulumya ebipande n'ebitimbi eby'enjawulo nti katono ali ku wanted tumunoonye era amulabyeko n'ekirabo kyakwasa ku mikono ebiri
kitegeeza ne bano bakulutu mu bitongole ebyokwerinda kibadde kibakakatako okumufuna naye ate gavumenti webadde tevaayo official kulaga nti omusajja emunoonya kitegeeza ne kulutu ne weyandimulabyeko wali agenda mmuleka atambula agende after all bakama abeeno waggulu mu kifaananyi bamulaga nti tanoonyezebwa bali bakomanda abawuliriza mu first family si babadde ku border patrols zino si bakola futumugo nedda bali baba muzi office baba bakasimu nti omwamulabyeko afande tetunaba kumulabako sa namugamba kyova omusajja agamba nti abasirikale abamu banzikiriza nempitawo ne bandeka nentambula nengenda okafuna bulungi nnyo kakati era bwafulumya akatambira abagamba nfulumyemukko kati siri mu ggwanga nasobodde okuwa intelligence ekimooni nenfuluma the same people abava ne bagamba tasobola kufuluma akyalimu muno kati yafulumiza ekifaananyi kakati yafulumiza ekifaananyi ali Capitol Hill yayita ku kisaawe eky'Entebbe ani agamba nti yayita ku kisaawe eky'Entebbe yafulumyako statement nagamba yayise Entebbe airport olaba kakwenza atayina passport yasobola ofuluma eggwanga lye oyagala kutugamba nti security oba intelligence eri ku kisaawe eky'Entebbe oba ku airports yebe ku international airports yebeera ku border points kandi mutunuli abantu abakulu n'ogamba oli najja n'atuna mu kamera nga takoze research tasobole kwekenenyamu olwogwa eddala byabukutaawo ti General Museveni yawangukako yaddukako naye rabe nti General Museveni yaddukanga Tanzania n'addukanga Kenya n'adduka ne Sweden ewali family nga bwayingira Uganda bwafuluma bwayingira Uganda bwafuluma bwayingira Uganda ye yakikolanga atya ne facts zibali ku maaso naye mujja ne mwogeranga emitwe mikalu mwe mutwanguyiza omulimu nga byonna bigenda mu maaso ng'ogambye ffe we tuli okuba nga tukutuusako amawulire nga we gatambula abannakibiina kya NUP nga bayitira mu acting president Dr. Nina Zedriga Secretary General David Lewis Rubongoya n'aba MPs abalala bawaddeyo ebintu bya Idi emmere kugendera ddala mu kkomera eri abaganda baffe abali eyo babo bona bateebwe Yes, thank you so much. Tomorrow is Eid. From us here in humility but in solidarity, I want to thank the Secretary General and Shifra and the entire team, and also you, the media fraternity. And we are here going to send and also deliver in solidarity with the big love. These items are assorted items. As an ex-remand, I know what it means to get these items, and so I am very humbled and honored to be flagging this off and also physically coming to these prisons. This is a sign that Tetupowa, we are still with you people, we are praying, you are not forgotten. We are looking forward to your ultimate release, but right now we are saying Idi Mubarak. And I'm humbled that we have a doctor who is also going to be with us, the entire team. We are solid, we are very strong. I want to thank each one of you who has generously made it possible for us to be able to reach out. And as we come, we are coming with the word of solidarity. We are coming with the word of it's our power. People power, our power. People power. Yes. Yeah, Mama, I wanted to just join you in thanking those who contribute these items. But to webaza nnyo abantu baffe abacontributing kunaku bweziti obeera oli awo nolaba abantu bavuddeyo ne naleeta kasente ne batwala ebintu ebyenjawulo okusobola okuyamba ku bantu baffe. Mwebale nnyo mwebalire ddala n'okubajukiza nti tukyalina abaana bangi nnyo abeetaaga school fees abeetaaga ki, so kyonna kyolina otuukirira welfare officer waffe oyo Shifra oba nojja wano ku kiteme mu office accountant waffe okiteekayo netusobola okuyambako ku bantu baffe bonna abali mu makomera. So mwebale nnyo mwebalire ddala
abantu baffe abayambako kati nga banaffe abalubaga bakansala bakontributinga ku bintu bino ebimu mulaba wano n'abantu ab'enjawulo okulaba nga tusobola okuyambako ku bantu baffe kunaku ekuluwezi. Kira bino ebintu babikolera ddala buli mwaka Christmas bagaba era ne babasindikira bali mu makomera Idi bwetyo Easter babikolera ddala so yadde president w'ekibiina taliwo naye abaliwo beeyongedde okuba nga batwalira ddala ebintu mu maaso activities zigendera ddala era zitambulira ddala nga weyandibaddewo tweyongera okuba nga tusabira abaganda baffe abo mukama abakwateko olukyo olunaku lumu bambi nga bali free. Okay, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakati olunaku lwaleero pulezidenti waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu asiimye n'agamba nti n'abasibe nabo kabasanyukire wamu n'abagenda okujaguza Eid. Abasibe baffe abalungi abali mu makomera ag'enjawulo olwaleero agenda kubanga ate abaweereza ebigenda okubayambako olunaku lw'enkya ku lunaku olwa Eid. Assalamu alaikum. Tumalize era ne Fangoni Alliance Skin teyakomye kubanga akulozingawo emirimu gya Fangoni n'okuyimba nakwo yayimiriza. Alliance Skin yavuddeyo n'ateeka ku X n'agamba nti awummuza okuyimba awummuzaamu temporarily bookings ne performance. Kitegeeza omuntu yenna abadde ayina mulimu abadde ayagala okumuyimbira Alliance Skin yabiwummuzaamu. Ndowooza ataddeyo mu ssaawa nga 5 emabega. Kitegeeza abayidi aba Easter n'ebivulu ebirala Alliance Skin ayinza okuba nga tajja kubeerawo. Kyokka kino kizze oluvannyuma lw'olunaku lumu nga Alliance Skin amaze okupostinga nti ataddewo temporary pause apoozinzeemukko okuwummuzaamu okwakaseera eri operations eza Fangoni eri top security eya Fangoni awummuzaamu ne organized groups eza Fangoni. Kati groups ezo omanyi Fangoni ina groups nyingi nagamba kyekibiina ky'abayimbi oba kyekibiina oba ye fan base y'omuyimbi kati esinga obunene mu Uganda. Mulimu aba comment section, mulimu aba Fangoni Dubai, Fangoni Diaspora, Fangoni Canada, Fangoni Mbale, Fangoni Jinja, mulimu abachi banji nnyo balina groups ezisoba ne mu 8 yaziwummuzaamu n'awummuza ne activities eziri musician related activities zonna ezirimu abayimbi nga zeekuusa ku bayimbi nga mulimu Fangoni n'abayimbi ezo nazo yaziwummuza. Ensonga gye yawadde ng'agamba nti akolamu kye tuyita internal review ali mu kutunulamu kulaba akuba tooki. Navaayo ne mbabuulira Alliance Skin abamu ku ba top security be tabeesiga era navaayo ne njogera ebintu bino ne mulowooza nnimba. Nze nabadde ndowooza nti Alliance Skin kino ekintu kye yakoze yabadde agezaako kwedistancinga n'ebyo ebifaananyi oba ne videos ezaalabise nga mijagululo Isima Kagumba Kankejje agezaako okwerumba oba okuddamu ne Gayo oyo gwe bayita Mukunja Atasera. Nze ne ndowooza nti kye yabadde ayagala okwedistancingamu naye sisuubira nti kino kisobola n'okumutuusa ku ssa eri mugambisa nti awummuzaamu okuyimba n'awummuzaamu ne bookings temporarily nga bw'akola review. I don't think ndowooza at least yandisigadde oba ayimba nga then wakola review mu top security ye groups n'endala era bwe kibanga kyekyo yandibadde maybe akikomya ku top security kubanga mijagulo y'omu ku ba top security. Wabula kyonna ekiri awo aba Fangoni Forest mukimanye timuyinza okutwala mu kakabanga nga temulaba Alliance Skin ku stage wantu wonna ng'ayimba. Simanyi oba ki jjukira era kino kizze nga mu guno omwaka gwokka yakamala okusinkana President Museveni emirundi 2 mu January ne February yamusinkana emirundi 2. Kati
kyekiddako mu kino. Webale kubanga wekumidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde butereeva mawulire ojja kubanga ogafuna era tujja kubanga tugakutuusa koona woli wonna wosinze. Tuula butuuzi kalira nywera awo nno otuula ng'omaze okusubscribinga, omala okusubscribinga n'onyiga kade ebisigadde tukomawo tovaawo.